Kama ebazibwe nnyo bassa Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe-Luzira. Tweyongerayo n'ekitabo ky'Olubereberye, tuli mu ssuula ya 10 kati tugenda kulaba abaana ba Nuuwa nga batandika okuzaala. Ne kuno kwe kuzaala kwa baana ba Nuuwa. Onyiri olusooka. Seemu, Kaamu ne Yafeesi abaana ne bazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafeesi, Gomeri ne Magogi ne Madayi ne Yivani ne Tubali ne Maseki ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri, Asukanaazi ne Lifasi ne Togaluma. N'abaana ba Yavani, Erisa ne Talusiisi, Kitimu ne Dodanimu. Awo be bagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu, Kuusi ne Mizalayimu ne Puuti ne Kanani. N'abaana ba Kuusi, Seba ne Kivira ne Sabuta ne Laama ne Sabuteka. N'abaana ba Laama, Seba ne Dedani. Kuusi n'azaala Nimulodi, n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti nga Nimulodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi ne Ereki ne Akudi ne Kalune mu nsi Sinali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli, n'azimba Nineve ne Lekobosiyali ne Kala ne Leseni ekiri wakati wa Ninivi ne Kala, ekyo ekibuga ekinene. Mizulayimu n'azaala Ludimu ne Anamimu ne Lekabimu ne Nafutukimu ne Pasulusimu ne Kasulukimu omwana omwava Abafirisuuti ne Kafutolimu. Kenani n'azaala Zidoni omubereberye we ne Keesi n'Omuyebusi n'Omwamoli n'Omugirugaasi n'Omukiivu n'Omwaluki n'Omusiini n'Omwaluvada n'Omuzemali n'Omukamasi n'ebiruka n'eby'Omukanani ne biddirira abo okubuna. N'ensalo y'Omukanani yava mu Zidoni ng'ogenda e Gerali n'etuuka ku Gaaza, era yatuuka ku Lasa ng'ogenda e Sodoma ne Ggomola ne Aduma ne Zeboyimu. Abo be baana ba Kaamu. Ebika byabwe nga bwe byali n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe mu mawanga gaabwe. Era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi, muganda wa Yafeesi omukulu, naye n'azaalirwa abaana. Abaana ba Seemu, Eramu ne Asuli ne Alupakusaadi ne Ludi ne Alamu. N'abaana ba Alamu, Wuzi ne Kuuli ne Geseri ne Masi ne Alupakusaadi. N'azaala Seera. Seera n'azaala Eberi. Eberi n'azaalirwa abaana babiri, erinnya ly'Omuperegi kubanga mu nnaku z'ensi zonna mwe zaagabirwa, n'erinnya lya muganda we Yokutaani. Yokutaani n'azaala Alumodadi ne Serefu ne Kazalumavesi ne Yera ne Kadulamu ne Uzali ne Dikula ne Obali ne Abiyeri ne Seba ne Ofiri ne Kavira ne Yobabu
abo bonna baana ba Yokutaani. N'ensi gye baatuulamu yava ku Mmesa ng'ogenda e Serali, olusozi olw'ebuvanjuba. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe, amawanga gaabwe nga bwe gaali. Ebyo by'ebika by'abaana ba Nuuwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, mawanga gaabwe, era mu abo mwe gaava amawanga okwawulirwa mu nsi, amataba nga gamaze okubaawo. Mukama akumpeera omukisa. Tujja kuddamu mu ssuula 11 tulabe ebyaddirira.